Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Amemus ad Dominum. Gratias salvamus Domino, Deum nostro. Kino mukikolanga lwa kunzijukira. Wamma Omukama yeebale atukuŋŋaanyiza mu maka gano agasaalu. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Enneema y'Omukama Yesu Kristu n'okwagala kwa Katonda n'okuseekimu okwa Mwoyo Mutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Tutendereza Katonda olw'ebikulu byakoze fenna nga tulaba. Kinsansa n'etteeka lyo lindi munda muli. Amagwe omanyi. Abatamanyi n'abawaba, kubanga naye yennyini munafu mu bintu bingi. Tewali ayinza kwewa kitiibwa ekyo okuggyako oyo Katonda gw'ayise ng'abuyigiramu ebyo bye yabonaabonamu. Bwe yamala okutuukirira n'afuuka ensi. Oluganda Omukama mulungi ate obudde bwonna era ze embeera ze weewa. Sebo Father Lawrence tukwebaza nnyo olw'okututwala e Roma era ndowooza kati wano bagenda kutandikawo kuyitawo Baleera ze mu maka g'abakadde be okukulemberamu ekitambiro kye ekyokubiri. Kubanga ekisooka yakisomye. Bagenyi baffe mwenna ogwange kugenda kuba mu bufunze. Genda kuyita bwana mukulu waffe ow'ekimaanyi. Tuyina Uganda Catholics online. Awo nno nammwe tubeebaza era bantu tekadde kawanvu kwaya yaffe nange ejja kubeebaza naye sinze nina okubeebaza naye sinza mazima kusirika. To come back and celebrate for our newly ordained Father Lawrence Sebanachita. Indeed, Lord, Reverend Father Lawrence Sebanachita era bamusabira
omukama amukuvia Saabafumbo Wambirizi omujja imirire fenna nga tuyimiridde tusabe omugole waffe atukulembere mu kitambiro kyammwe. Kwebaza kwaffe kuno okutukuvu twegayire Katonda kitaffe atuweerere ye yennyini byalaba ebitugasa. Tulina n'abaseminaali baffe abato abakyali mu seminaali ento nabo kambasaye bayimirire abamu balengera emabega eri bangi tubalina wano kambasaye mwenna batudde bokka. ffenna tusakanye nga tugulumiza Katonda era ye ng'ayongera okulaga obumaliri mu kitambiro kino. Ssebo tweyanza nnyo, tweyanzeege. Waffe muganda waffe Father Lawrence ayimba mmisa ye era tubaagaliza buwanguzi obudde bwonna. Ulira sente ziriwo mwami mulinde mutabani wo nakutamira gyendi nawulira omulanga gwange mukakyetambiro n'okuwenza tiwabyagala kyokka wanzibula amatu. omugole waffe yennyini lwe yafubye n'ayiiya tukulemberamu nga bandi badde naffe tubasabira mu kitambiro kino Mukama abawe ekiwumulo eky'emirembe. Sente omwana anaaba omugagga alabikirayo laba entambula. Sale omugole
wadde eddakiika emu yandibadde akomyewo. Nsaba otutuuseeko basebo ne bannyabo katu omwana wattu webalege sebo w'ekitiibwa tweyanziza tweyanzeege erya mwana n'erya mwoyo omutuukirivu katonda waffe tukwegayiridde gye tugenda okulya kifaananyi kiwedde seeti eno yonna ogunaweebwayo okubeera mmwe. Kino mukikolanga lwa kunzijukira. bye basaba akkiriza okubibawa. Abaana bo bonna abasaasaanya eyo n'eyo ayipaatiri omusaasizi basaasire obagatte naawe. Demos preceptit saltaribus moniti e divina institutione formati audemus dicere. Ate noster, qui sinceris. ng'omwana waffe Deacon Lawrence agunnumulwako obusaaseredooti gwe manjulira kati Reverend Father Lawrence Sebanaakitta. Omukama mulungi, omukama tumwebaza. Sebu Father tukukulisa okutuuka ku kkula ly'obusaaseredooti. Ate ffe abali eno tukwaniriza mu luso olulondobe mu ggwanga lya Katonda, mu bantu ba Katonda abo be bange. Olwaleero otandikiddewo mu butongole ogumu ku mirimu emikulu gy'ogenda okukola, anti gwe gw'okusoma emmisa n'okugaba amasaakalabentu. Ofuuse musaaseredooti era otandise. Kkiriza sebo nkuyitiremu kutegeeze okusookera ddala omulembe gw'ofuniddemu obusaaseredooti era gw'ogenda okukoleramu gwe guno. Ofunidde obusaaseredooti mu mulembe ogujjuddemu abavubuka abangi abanyigirizibwa obwavu n'ebbula ly'emirimu. Ojjidde mu mulembe ogwa social media, buli omu alina kamera, buli omu munnamawulire era yeetegeerera. Ojjidde mu mulembe ogulimu abantu abalina obuyinza abawabula ne ku bye batamanyi. Ojjidde mu mulembe ogutalina gwe gutya, gwe guwa kitiibwa, buli omu gumuyisaamu eggaali. Omulembe gw'ojjiddemu gwe guno, ng'amaka gatataaganye, ng'amaka galimu ensirika ezitatadde, ng'olusi tekyetaagisa kulunda mbwa ng'omwami aboggola ekimala. Ojjidde mu mulembe ng'osobola okusanga omukyala nga yeetoolooza omwami
enju n'omusekuzo nti yimirira nkusekula ekitu ekyo. Ago ge maka g'ogenda okulambika. Sebo ogidde mu mulembe ogwagala evanjiri ekwata omubaliro, etakwata ku bulamu bw'abantu naye eri omubaliro, era ng'abantu baagala faaza mbwakyamula. Omukama ebyo si byakuyitidde, Omukama akuyise naye omulembe gwegwo. Sebo ensangi zino ozze ng'abantu kati batya sitaani okusinga Katonda. Ozze mu budde obw'ebyobufuzi ebyawudde mu bantu ba Katonda. Ntegeezeddwa nti n'omukulembeze yaliko nga Nazaalibwa era yakyatukalakata. Simanyi oba ekyo kituufu. Mu mbeera eno yennyini Katonda yayita Musa, Katonda yayita Yeremiya, naye waakuyitidde faaza. Obusaaseredooti mugugu. Omugugu ogusooka gw'ogenda okwetikka gwe gw'obuwulize. Abamu batulowooleza birala naye ekimu ku migugu eminene gye tulina gwabuwulize. Omusajja omukulu nga nzaalya n'emmere eyo kyokubanga balina kutegeerera nti kati genda eno kati genda eri. Ogwo gwe gumu ku migugu eminene gy'olina okukola ki? Okwetikka ate era okugumira. Mwana wange, gumira omugugu ogwo. Era gye bakutuma gwokola ki? Omulimu guno gw'ofunye gulimu ebizibu, gukaluba, gujja kukusaba okwevaamu. Kyokka ekyo ky'olina okukola, kubanga gwe toli mutambizi butambizi, naye naawe wennyini oli kitambiro okwewaayo, okuwaayo obulamu bwo olw'abantu ba Katonda. Mwana wange, tojeemeranga omwepisikoopi wo, tokigezangako, ojja kuba ogalinnye gye gava. Ne bw'obanga olowooza nti gw'otegeera oba gw'oli mutuufu, naye era wonzika omutwe okole ki? Ogende nti ngenze naye kale era naye ngenze. Genda. Omulimu guno gulimu ebizibu era ojja bisanga, naye guma. Kati ofuuse musajja, ofuuse musajja tokyali mulenzi. Ona agibwa mu bantu n'ateekebwawo ku bw'abantu okuweereza ebitambiro eri Katonda ku lw'abantu n'ebibi byabwe. Sebo Father Lawrence ofuuse musiige wa Katonda, oli mugabi wa bitukuvu, ositula emitima n'emyoyo gy'abantu, oli lutindo era mutabaganya wa Katonda. Oli musawo, oli musawo omugabi w'essuubi, anyweza okukkiriza, azaamu amaanyi, anyiga ebiwundu. Mwana wange, tomenyanga emitima gy'abantu. Mwana wange, oli mulyoyi wa myoyo, toli mutemu waagyo, oli mugabi wa mikisa, toli mukolimi. Faaza takolima, agaba mikisa. Amiina. Batugambye nti Kristu yayiga obuwulize era omwo mwe mwamuviirira obuwanguzi bwe. Mwana wange, weetowaze, weetowalize naddala Katonda waakuyise. Beera mwetowaze, tovanga ku maviiviigo. Okuwanjagira oyo yakuyita ayongere okukuwanirira. Weetowaliza abantu ba Katonda bano boolaba, boogenda okukoleramu, boogenda okuweereza. Ab'eddiini yo n'abatali, ab'amaanyi n'abatene, ate naddala abatene, kubanga Kristu baabo baakuyitiramu, kubanga Kristu mwatuula, kubanga be batyo okusemberera. Bano ab'amaanyi bajja kusobola okusemberera, naye toteekangako olukomera mu maaso g'abantu. Kolagana nnyo ne basaaseredooti banno,
be baganda bo kati abapya. Kyosasira oti wadde bunyuma naye bunyuma ng'okola ebyo Omukama by'ayagala era nsuubira naawe kyogenda okukola. Ife baganda bo tukusabira era Father nga bwe yagambye nti osasira oti bulimu ebisoomooza bingi n'ebinyuma bingi obudde obw'okusomoozebwa nga butuuse ssebo ojjanga gye tuli ne tukuwa ku magezi. Ffe bannakimanya parish tulina essanyu lingi okulaba nga ggwe ozze n'otweyungako. Ssebo taata omwami Vincent Sebanakitta, naawe maama omukyala Scovia Nasejje, mwebale kutukuza, mwebale kutuweerera, mwebale kufaayo, mutuukiriza omulimu gwa famire entukuvu. Omukama abaweere. Batwebaza Omukama olw'ekitabo ky'obusaseredoti kyakutte n'emikono gyombi nawa amaka g'omwami n'omukyala Vincent Sebanakitta. Bombi nga tebatanganye ate yadde n'olunaku n'olumu tebaŋŋambako ntugenda kuvaayo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era abantu abasinga wano bwentero kijjirayo baŋŋamba nti liigu lwaki owaayo abaana babiri bagende basoma obusaseredoti. Bannaye ebeera ntegeka ya Mukama. N'olaba ne nakyeyombekedde nga yagamba nti lwaki omuwaddeyo. Sincerely nze ndowoozaamu nti obwo maanyi ga Katonda, oba ojja kgenda omugaane, oba ogaanira olwo ng'ali eri bamukuba matafaali mu katafaali, mu nnyendo bali mu mwokya. Kyokka ate n'abakuze obulungi abali maka amalungi nabo tubaagala abaana. Nze badde Ssaabafumbo wa Kimaanya, twagala nnyo abaana bakuze obulungi, tubaagalira ddala. Gubakeko usigale namwe